omulungi atulaba nkwaniza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde wano ku UBC TV. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, era betutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba oba rainbird yeeyongedde okuseeseetuka ng'edda mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa, ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okwo kw'ossa n'ebizinga ebiri mu nnyanja. Byo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okukeera nga bwakiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka, era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebizinga ebiri mu nnyanja Nalubaale. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira omusana okwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27 wakati wa 27 n'29. Olwo yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu Nairobi, Paris, London ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya. Kyokka yo mu New York tusuubira obunnyogovu nga bw'amaanyi nga n'ebbugumu lijja kutuukira ddala ku degrees 3. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde nga tuli wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.